Abavubuka bannakibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Buyikwe abeegattira mu kibiina kya Buyikwe Yellow Brigade bakukulumidde bannakibiina waggulu nga batasobodde kubayirawo omubiri so nga ate bo babeerawo naddala mu kaseera k'akalulu babeetaagira. Tulabika twesimba mu bitundu ebyenjawulo, bifo ebyenjawulo, tusobola okulabika naffe tufuna keeki y'eggwanga n'okusoosowaza nnyo abakyala ne bannaffe abeesimbyewo babika ntubawo obuwagizi. Twevuganya ne twewalana kati lwaki mututeekamu olutalo ffe abaana abaakuno mulekerawo tuteekamu olutalo kimyanso ketonye kagwake njagala palamenti okutema empenda tutya bwe tutandika okumaakuma mu bannaffe aba NRM tubeere nga tuli kitole tusobole okunyweza Pulezidenti Museveni mu buyinza. Bino babyogeredde mu lukuŋŋaana olutegekeddwa ku kitebe ky'eggombolola y'e Buyikwe kwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo omuli n'eyaliko omubaka w'amaserengeta ga Buyikwe Ronnie David Mutebi n'abalala mu kutongoza ekibiina kino. Leero tujja ku komissioninga amagye aga-NRM agagenda okusimba emirandira ku ground. Naye abantu bemugenda okusimba emirandira ku ground bangi ebigambo bye twogera oluusi babiyita bya lubalaato. Abakulembeze ab'enjawulo nga bakulembeddwamu ssentebe wa NRM Godfrey Sserunjogi n'abalala bano babakalaatidde okwewala entalo okusobola okutwala ekibiina mu maaso. Tuleme kukoonaganya ki kuba bonna tubakola ki? Ekifo kya LC5 kiri kitya? Ekifo ky'MP omukyala kiri kitya? Ekifo ky'obwammemba bwa paalamenti kiri kitya? Naye abakivuganyaako baki bangi. Oyo omusajja mwamulyamu olukwe campaign trail nagiraba nga y'amaanyi. You know, netwanoonya akalulu ka box nga tekakola ki banaye naddala mu abalwanyisa individuals mu bifo bino olwanyisa Honorable Mutebi oyo olwanyisa Honorable Mutasingwa Diana kati nganza assistant RDC nogamba katumuteekeko enziro ya buli kika bagambanga buli omu ffe tugenda kukima federo tukima federo naye okuva olwo tewali n'omu ku abo yali ayimiriddeko mu parliament kugisabanga private members bill. Naye nga bwebeera omubaka wa paalamenti okkirizibwa okuleeta ekiteeso ekyaki ekyasse kinnoomu waakiri ne bakuwangulira wa. Nze Brenda Nanziri, Lwabukedde TV.